Abatuuze ku kyalo Bongole bakeeredde mu ntiisa okusanga omulambo gw'omuntu atategeerekeka nga gwasuuliddwa okumpi n'eddwaliro lya Zanta Endejje mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo. Nannyini kibanja kino yagudde ku mulambo guno n'ategeeza ssentebe w'ekyalo naye atemezza ku poliisi. Tewasangiddwa omuntu ono eyattiddwa n'asuulibwa mu lusuku lwange. Wabula n'embeera ejjawo oluvannyuma lw'okuba nti abakozi b'oku munisipalite ab'eggombolola aba gavumenti bajja ne bajjawo akatimba ke twali twateekawo mbu bagaziya ekkubo. N'aŋŋamba nti bamusuulidde omulambo ku kibanja. Mangu ddala nange nkubidde Saidi ow'Amiri. Omuvubuka ono abadde tamanyiddwa ku kyalo wabula ng'ateeberezebwa nti yandiba owa boodabooda eyatugibwa n'asuulibwa wano. Abasoko bwe bamuvuunudde tulabye nga gwe balabika gwe baatuze obutuzi. Batalina binuubule naye tulabye ku bulago nga waliwo awazimbye. So kati tulinda poliisi bagende bakole postmortem. Abatuuze beekokkola obumenyi bw'amateeka obususse mu kitundu kyabwe. Operation ezikolebwa naye lwakuba nti oluusi wabaawo poliisi tesobola kutuuka bifo byonna byonna. Poliisi etwala ekitundu kinene. Teeka bumwe buli kuba basikambula abakyala babasikambulako obusimu obusawo enkya n'eggulu. Ssentebe w'ekyalo kino Juma Tamusuza asabye ab'eddwaliro okuteeka amataala okwetooloola ekikomera kyabwe okumalawo enzikiza ekwata mu kitundu kino obudde obw'ekiro. Ndowooza twandisabye ab'eddwaliro basobole okuteekawo ku mataala agakuba eno kuba sayidi eno tewali nnyumba kibanja waliwo ebijjaawo. Poliisi etandise okunoonyereza ku nsonga eno. Etandika okukola okunoonyereza naye kyebazudde mu kifo ekyo nti ono tabadde n'ebiwandiiko katamanya ge tetumanyi. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago ng'abooluganda bwe banoonyezebwa.